هذا فيه جواز للرجال أن ينظروا في الإناء أو في الأواني. حديث يتوكيزا abasajja siga bane sibasindise mugende muyingire mafumbiro g'abakyala tukeno okujjula enva. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka naye teyagenda n'akebera wabula sepiki yali ku kyoto n'akubayo eriiso nalaba bibafumba. Kakati bamuwa ate bamuenva zino eza bulijjo zibalya katugambe kale waliwo nalyo nyama ate bakuletedde ebijanjaalo ngali mama gunde maashalikana ngangala enyama walinga gali makaago. Aisha namugamba naam kituufu nyama lakinaha lahmun tusaddiqat ila barira ala bariratin enyama yawereddwani barira ali mukyala muzaana ng'akola wa Aisha تصدقت على بريرة لكنك أنت يا رسول الله لا تأكل الصدقة. وشكد يا رسول الله بطولياتي صداقة نيجي نيما يا صداقة دواني ويواني بريرة خفنا أن نعطيك إياها تسبب كمانغا نجيكوا كمانغا مبطولياتي صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي عليها صدقة ولها علينا هدية. Nagati bwaba jiwadde barira basaddaaka ne barira wala na minha ati bwabanga atuwadde barira nga atuwadde ku nnyama eyo fahiya hadaya au hadiya kiba kirabo abata tuwadde saddaaka. Okitegedde bulungi. Fadalla zalika nti saddaaka singa eweereddwa omuntu omwavu n'atuwako naawe omugagga abata muwadde saddaaka abamuwadde hadiya. Ensebo sunna namba neyitirira ku mukyalo oyo. Ekyokubiri kyenyala okugamba fa innaha ju'ilat mukhayyara omukyalo oyo yateebwa abantu be bamununula ne bajja n'ateebwa omukyalo oyo yateebwa Aisha n'amuta n'ava mu buddu. Abantu be ne bakyala eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu makaage nga basaba wala y'omukyalo oyo ebeere yaabwe. Wala twagitegedde wala ke kubeera nti obusika oba omuntu okubeera ne beetu ne right esobola okumuwa okuba nti asobola okusikira ku byobugagga by'omuntu ono ng'afudde. Abantu abo ne bajja bagisabe eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba ya Rasulullah tusaba Aisha ono akkirize obwawala oba obusika obwali badde bubeerawo wakati we ne Barira ono butuddire. Kyava agamba bajja hadithi egamba faja'ala amraha mukhayaratun bayna ibqa'iha ma'a zawjiha wa bayna alfurqati baynaha wa baynahu. Ontegede bulungi ensonga nesigala wakati waabo mbiriri wakati wa mukyalo oyo. Omukyala kusalawo asigale nebba mu buddu ng'omukyala olwedda ateereddwa afuse mawula afuse waabobwe naye ate bba asigaddeyo mu buddu. Kati ensonga ye ne bagyebuuza ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam eri etya omuddu alina omuzaana omuddu ate ali mu mirimu gya mukama we oba mukama we namugamba tojja kulabika okumala mwezi mulamba n'olaba nga biyinza obutakola ki obutakwatagana. So mu mbeera efaanako bwetu Barira fakhayyarati an tutafarraqa bainaha wa baina man kana ba'liha. Okitegedde n'ayawula wakati we n'oli naye tengende bwe yalisigadde naye fahiya ni'ma kyalisigadde ki kyengera. Katusembeyo ne hadithi eno Sheikh agamba nti rawa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah simiku bombiriri agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera n'agamba nti alwala'u luhmatu ka luhmati nasabi. Kibayita wala maana shiqqi ka shiqqi nasabi kibanga pati kitundu asobola keera kya n'agamba nti bambi obuddu buno nti ngeri nze namugula ne mujja mu buddu naye kati ekifonze we naali badde nti nze musika kankikuwe gwe oba obeererawo tekikola tekiriiyo kiri bagudi ba Barira kye baali bazze baganda be nga yashtarutuna yuridu an yakuna alwala lahum. Nabbi kwe kuleta hadithi eyo naga innama alwala liman a'taqa
au a'ta madha athamana okusikira oba obusika bwina kuba kuoyo atadde omuddu namujja mu buddu oba oyo atodde ensimbi ze nga bwe tumanyi Bilal bin Rabah abantu bangi bamumanyi nnyo oyo yali muddu ewa Umayya bin Khalaf naye Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yatoola ensimbi ze n'agula Bilal bin Rabah yali omwazinyi wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amununula n'amuwa obwabo ng'akozesezza ssente ze. So ebyo byonna bigambo ebitulaga ddala mbutuufu obusika buno Allah subhanahu wa ta'ala yabukola ki yabukkiriza era ensonga nyingi nnyo tetujja kulanduka kusingakaawo bwe bityo bwe bitambula. ensonga ziwulukikiddwa bulungi era tusaba Allah azitutegeeze bulungi era ddala tujjewo obulango buliino katono tumale tukome tute amasimu biidhinillahi taala. Kankwanjulire Hilam twalidi Shaitwan gano ge mafuta gokko okuva e Misiri ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde zonna ezeekwese mu mubiri gwo lijjanjaba amajini agatudde ku bwongo okuloota ebirooto ebitiisa ebikutambula mu mubiri gwonna omutwe ogukusimbye abaana abameketa amannyo okufuluuta n'endwadde z'amajini endala nnyingi osobola okugafuna wano ku lediyo wennyini oba gasange ku Eke Islamic Book Center ku Mukwana Akeedi Eruweero gasange ku Nabuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka ate wakati mu Kampala lisange ku mulyango gwa paaka empya ku kizimbe kya Global Complex edduuka namba FF16 oba bakubire ku 07095896 oba 0784682537 bagayita Hilam twalidi Shaitwan. Singa namanya omwana olusandi mwononeddeko ssente zange bamukwejjusa omwana musomeseze ku Nuru Islamic Institute kyajjawo amasomero g'eddiini n'oluzungu mu Bishop Region. Ku Nuru Islamic Institute basomesa eddiini n'oluzungu okuva ku primary esooka mpaka ku siniya ey'okuna naye mu by'eddiini basomeseza ddala mpaka mu siniya ey'omukaaga kiyite Thanawi. Nuru Islamic Institute awandiisibwa n'ekitongole eky'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo balina universal secondary education balina abasomesa abatendeka obulungi mu madaala amazzi amayonjo amasannyalaze eddwaliro ku ssomero lyennyini ate mulina abasawo batendeka obulungi. Nuru Islamic Institute ssomero lya Kisulo nga lirina n'abaviira ebweru abawala n'abalenzi esangibwa ku Towerero ebwalula mayiro 4 okuva mu kibuga eky'Embaale. Twayagala ebisingawo kubeera headmaster wa ebyokulajja n'emu egy'enjawulo egireeta enkulaakulana ya famire tuteekateeka emisomo egy'enkulaakulana omuli workshop n'essemina wamu n'okuteekateeka abagole n'okubambaza n'ebirala bingi. Islamic Heritage Foundation tusangira ku Yesu Amala Ochengo Sound opposite Cheapest Supermarket esimu 0702 69 93 0700 0700 Islamic Heritage Foundation Uganda. Nina zinga yanguyiriza bw'otunano tunalisi kitegeera onoonyaki wayi noonya masuuka bandagiridde eno simanyi okkirira simanyi n'oyita kayembe ate bw'osanga omuvule sibitegeera nedda bwenyiraze tusagasagana genamba SD Beddings ngalo bwe bakukuka mu kutuusa kalonda yenna omuli blankets amasuuka amalungi ddala mosquito nets bed covers ku semi closets ku miwendo egya wansi ddala bandizo yasuula n'amulakamwakamu ebintu byabwe balijja mu mawanga China, London, Dubai, n'amalala mangi basangibwa ku Han Shopping Grounds Block A bakulaba ne tax park lumu namba 46A okumanya ebisingawo bakubira ku ssimu zino -774 54 65 oba -752 ne -755 aba SD Beddings kyekyokukulwa mukyo Okiwuliza n'egyensusu atanga mungoosemu Shukran,
Charles Kasule Marumaki wamwe seka wafe Umar Sulaimani Kasule naam hadi kusema naam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya imam آمين يا رب سنسي يقول يا ما شاء الله آمين يا رب آمين آمين تحية